Okusunsula kutandise n'abeegwanyiza ebifo bya paalamenti ng'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino katandise ne Greater Mubende omuli ebitundu nga Kasanda, Mityana, Kiboga ne Kyankwanzi. Omuwandiisi w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino Jeremiah Kayemwanje agamba nti abantu 605 be baakomyawo empapula okukwatira ekibiina kino bendera ku kifo ky'omubaka wa paalamenti nga 95 ku bano tebeesimbiddwako kiyite unopposed so nga ebifo ebirala biriko abavuganya bangi. Era nga process eno ey'okuba vetting okulaba abategeera ebiruubirirwa b'ekibiina abali ready okuwangula akalulu abasobola okutuyambako okubunya brand yaffe ya National Unity Platform abasobola abatambulira ku bigendererwa bya presidency waffe abasaanidde okubanga be bakulembera abantu abo bakikira mu parliament emitwe yabwe gye bava okutundira ku papula zaabwe ez'obuyigirize ziri original okulaba oba balina papula zaabwe ziri mu order. Abagenda okusunsulibwa ku kitebe ky'ekibiina kino mwe muli bassentebe ba zi disitulikiti, bameeya b'ebibuga n'ababaka ba paalamenti. Abantu abesimbyewo ku lower local government kiba kitegeeza LC3 ndowooza okusinga n'okudda wansi ne bakansalas bagenda kubeera vetted ku district level. Wali obukiiko obukulemberwa ba registrars baffe aba district ne ba registrars deputy registrars aba constituencies. Ng'okusunsula kuno bwe kugenda mu maaso, Mwanjeera atutegeezezza nga bwaliwo ekibinja ky'abantu abo abalala batandise okutalaga ebitundu abeesimbyewo gye bava nga bye banajjayo byakukola ebitundu 5 ku buli 100 ku bubonero bw'omuntu. Nga bali mu kucekinga ekiri ku ground candidate oyo ayagalwa identifyinga n'abantu akavalinze ground ali mu bantu talina nziro yonna abantu gye bamulinako. Mu bajjumbidde okusunsula kwa leero mwe mubadde omubaka wa Kasanda ey'Amambuka Patrick Nsambo Oshabe, owa Busujju David Luchamuzi Karanga n'abalala. Twagala abantu baffe obulamu bukyukeko nga bukyuka mu bintu bibiri, mu by'obulamu ate ne mu by'enfuna. So ebintu ebyo byenjagala twongereko ate n'okufuna obukiise obulungi. Sana ekisookera ddala amalwaliro ge tulina matono ddala ate gali mu butawuni kati ate ng'abantu baffe abasinga obungi bali mu byalo. Tukyalina abakyala abazaalira mu kkubo nga bagezaako okutuuka ku ddwaliro. Mu ggombolola gye nvamu yena Lutuntu, abantu b'e Bukompe, abantu b'e Bukoba, abantu n'ab'omu Myanzi, mu ggombolola y'Emyanzi, abantu ba Myanzi village bonna nga bali basula ku Tebuuke olw'okuba bakimanyi essaawa yonna yonna bayinza okugobebwa ku mataka. Bano mbabuuzizza kiki ekinaatuukawo singa si be baweebwa kkaadi y'ekibiina ku bifo bye baagala. Kibanga agamba nti olemye okuyita mu kituli ky'oluggi ogenda kunyigiriza muntu ayite mu mpiso. Nze nyina obukakafu nti byenkoze e Busujju teri muntu mulala ng'ava mu NUP, National Unity Platform, ayinza kubikola. Nze nga nze kyendowooza nti okubula obulungi bw'ekibiina nja kudda mabega wa munnange oyo gw'anaabakwasizza ekkaadi tulabe nga tukolagana wamu. Okusooka byonna biri ebintu bibiri, waliwo abalonzi waliwo ekibiina, naye sobola kubeera munene kwenkana kibiina, era tujja kutunuulira nga tutudde n'abalonzi tukkaanye ekibiina bye kinaaba kisazeewo bye tujja okugoberera. So mu ngeri yonna tujja kusaba bannaffe abannu nti process eno tugiwe ekitiibwa. Bwe tunaagiwa ekitiibwa tujja kuwona emigere, tujja kuwona okuyiwa musaayi, buli omu akkirize nti omuntu ono gwe baawadde. Kaweefube ono okusunsulamu wakugenda mu maaso okumala wiiki 2 olw'ekibiina kirooke kiveeyo n'olukalala lw'abantu abanakikwatira bendera ku bifo ebitali bimu. John Cliff Wamala, NTV Akawungezi.